Recent reports from Uganda highlight an alarming trend: disappearances and abductions targeting the youth. Let me be clear, no government should ever silence its youth or subject them to fear and oppression. This is not leadership. The world is watching. The youth of Uganda deserve peace, freedom, and a government that listens to them. You are the change makers, the dreamers who will shape the future of your country. Today, as we celebrate democracy, I want to take a moment to acknowledge a special guest who traveled all the way from Kenya to join us during this historic occasion. The former Deputy President of Kenya, Rigathi, is a man of great integrity and vision, has graced us with his presence. However, I must address it. So right, oli ku Yugi Updates TV kosinzira okubanga otuuliza mbanirizaako nnyo mikwano gyange mwena gye muli yonna gye musinzira okubanga mwekumide ku mayemgo aga Yugi Updates TV. Nakugambye nti gwagala otwegattako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo tweyongako gwe mukwano gwange. Mwena mbanirizaako nnyo era nga mbakulisa weekend mwebale kuyita mu nnaku za weekend mu mikwano gyange abali eyo. Obudde bwakinnyika ggobe naye tekijja tulobera kubanga tubatuusaako amawulire information gye mwetaaga okumanya mu mikwano gyange. Donald Trump nga yakalinnya ku bukulembeze ebimu ku biwandiiko bye yasoose okuteeka mu nkola nzize nga mbibawa. Mmwe mulina okubanga mukirabika bannayuganda mwandibanga muzzeemu essuubi olw'ensonga nti yagambye nti nno teri mukulembeze alina kubanga ajjako abavubuka eddembe ly'okwekalakaasa. Abavubuka mulina eddembe lyammwe okubanga mwekalakaasizaako ebigenda bukyamu kubanga mmwe abakola future ate mmwe abakulembeze ab'enkya. So temukkiriza muntu kuva eri kubalinnyirira mu destiny yammwe. Temukkiriza muntu kuva eri n'ateekamu emisanvu mu kkubo lyammwe erya destiny. So mukirwanyise nga bwe musobola. Bwe bwabadde obubaka bwa Donald Trump ng'agezaako okusindika message eri mu Uganda ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Kutegeeza nti oli ku Yugi Updates TV kosinza okubanga otuwuliriza nagambye ddagwagala otwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo tweyongako omukwano gwange ali eyampuliriza. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo era mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV.